Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Anti gwa kibozibozi. Bannange, bamikwano, abaagalwa, basenga, musembere kumpi mwebandiira Christmas mu byalo. Simanyi ngenda mu kyalo mu nnaku nkulu. Leero ekibozibozi nkijje ku muganda waffe, brother waffe, oyo namukisa okutundula vanilla. Mukama yamugonnomulako omukisa. Kwegamba ye vanilla wamwetaagira paasi ebaawo kuba bwe nzijukira ekibozibozi ky'omu nnyonyi. N'agattako ne kino story ya ssaawa nnamba n'obudakiika naye nga ya lunaku olwo lumu. Brother, I salute you. Kaakati nno ekibozibozi kiikino. Nga bukya ku makya ng'ennaku endala. Gamba nti lutuwe. Ng'ennaku endala bwe zikya nga tugenda mu kyalo mu nnaku nkulu ate munnange ffe abaana b'omu bibuga tweyiye mu kyalo. Kaakati omumanyi bwe mutuuka mu byalo wabaawo ne bannammwe ababa bazze. Nga tusangayo bannaffe abazze ate famire yaabwe baali bagagga abo abaana nga bagagga. Kati nga kuvaako omuvubuka omu ng'aŋŋamba ayagala tugende wamu mu ttawuni nga bwe mumanyi district town. Tugende tukyakalemu nga bwe mumanyi ebyokweraga ku kyalo, yazze n'emmotoka agenda kuteekamu akutwale mutambule. Kati nga mugamba naye jjajja ngenda mugamba ntya? Jjajja mugambye jjajjange era anywa ku mwenge. Kati nga mugamba jjajjange bw'omugulirayo akawalagi ajja kunzikiriza. Kati nga jjajja ngenda mugamba jjajja omanyi nti tugendako mu ttawuni eyo nti kaakati ggwe toogendeko mu kasenta. Jjajja ng'aŋŋamba ate mwana wange kasita oyogera oyagala kuntwalako mu kasenta kunze jjajja nkutwalako mu kasenta. Kati nga ngenda kwolesa mugulira na walagi nga mugulira bbiya ate mu gundi mu bbaala bw'eyo mu kyalo omuntu anywedde ku bbiya baaba abawa bbeeyi. Abawa bbeeyi. Kati munnange nga tunywa nga jjajja ng'atuula nga jjajja kaakati nze ŋŋenda ng'aŋŋamba ogenda n'ani naye? Ngenda n'ono nga muwulira erinnya saagala kubyogerako wano. Nga jjajja akkiriza nga kale mugende naye mwanguwe mukomawo mangu nti tetugenda kudda. Emmere tugirese tugitadde mu kisenge kye tugisibiddeyo nga bwe mumanyi ennyumba z'omu byalo nti emmere abaana obutajja kugikwatirira mugitereka mu kisenge kya jjajja. Kati munnaye jjajja nga mugamba emmere nagisitudde nagiteeka wa? Mu kisenge. Nti kaale nti wasibyewo nti ente ekisumuluzo nti kiikino jjajja nga nkimuwa. Nga seeyiwa mu mmotoka na mwana mulenzi. Tetugenze mu ttawuni Entungamo. Bannange njogedde ekyalo naye Entungamo nnene temujja kumanya. Nga tweyiwa Entungamo abaana b'oku kaalo tugenda buli kasenta ke tutuukamu tulina oyimirira ne tuwuubako. Naye bannange tulina oyimirira ne tuwuubira ku bantu. Nga kumpi buli kasenta twatuukanga ne tuyimirira at least ne tunywawo eccupa ng'emu emu. Bannange bino byennyumya byaddako myaka nga 6 emabega mu Nsaasire. Mu Nsaasire nali ngudde ebiseera ebyo nali nvudde ku Katonda wange. Kyova olaba nzize kulinnyako wano story ya brother enzijukizza. Omanyi oluusi tuyita mu bintu naye ng'ate oluusi byakuyiga eri bannaffe. Nze era ku bino bye tuwulira wano ku Sozimuchano tubiyitamu buyisi banaye temulowooza nti bye tunyumyako tuba bye tuli. Tuba twabiyitamu just nga tubinyumya gwe atannakituukamu ate okyegendereze. Kaakati nno we proceed. Nga tutuuka
buli kasente tutuuka tuyimiriza tunywawo bwe tusanga munda mu kabaala manyi obwo obubaala bwe batula ku bufoomu nga buli kafoomu ketutuuka buli kabaala ketuyingiramu nga tuleka tubagulidde walagi nga 150 walagi 150 era naye bawala ba gundi mmanyanga muwala wa gundi ne mutabani wa gundi mubalabye abakazi b'omu byalo eyo babeera babalingirizaako mu kaggi nga bano abatuula ku miryango ayisaamu omutwe yawulirako banne abali eno ogenda okulaba emitwe nga 8 gyonna gibingiza mu luggi nga babalingizaako balabe bali batya ate banne nga tuba twambadde ng'oweddeyo ofiga kyekyo ekwegamba nga ekyalo kyonna muleka mu kisasamaza ffe nga tweyongerayo Ntungamo wamma tutuuka Entungamo twasangayo banne baali bavudde Kampala nga bo tebagenda kutuuka eno mu byalo nga munnange nga tutuuka twasookala Itojo waka katundu Itojo ebitundu byo kambyogere temujja kummanya tutuukusooka Itojo waliwo akatundu awo sijja kwogera kaamaanyi akatundu ako kaliko kabaala kati ng'omulenzi ng'atumye ebyokulya ebyo nze nali sibirya wadde nga nava ku katundu naye waliwo ekyokulya ekyo ekyannema okulya ng'alya nze nga nedda ng'antumye embuzi nga ndya ennyama y'embuzi nga batunywa omwenge obuseeyo obutasikalaiti nga munywa nga mazzi nga nsooka nnywa obutasikalaiti obwo ng'amazzi ssaawa nga 8 mmanyi omwenge gw'emisana ogwo ng'akasana kakwakako onywa obucupa 2 akasana ne kongerezaako n'otamira bulungi kati nga munnange tunywa obutasikalaiti nga mbalagama naye wano nga wabbo tweyongereyo Entungamo tugende Entungamo mu tawuni nga munnange tutuuka Entungamo nga tutuuka mu tawuni nga tutuuka mu kabaala akabaala nga maama ng'omuvubuka bamumanyi ekyali wali nga kwegamba baneeno baki ba waitress nga bandaba nga ki bonna sinza ava e Kampala bonna balimu obunakyalo abana nga bandaba nga ki abafunira akatebe ng'atuula ng'agamba ey'omuweta sikalaiti ng'adda ku puulo nze gwe baatutte okunyumirwa nsanzeyo nemikono gye nasanga nayo girina abawala nga ffe tutuula eno mu bawala nga abavubuka nabo bagenda ku puulo nga tunywa ng'era munnange enjala eddamu nga bwe mumanyi omwenge nga tuddamu tutunywa omwenge tunywa tulya bwe tunywa obudde tebugenze essaawa teziweze 6 tetutamidde omuvubuka n'agamba n'emwe mulowooza ani agenda ovuga emmotoka ng'atamidde bw'ati agamba omulimba tetujja kuvuga tupangise wano eno obuluumu tunywe mpaka ku makya twebake ate bw'oba wanyweddeko abanywa omwenge bonna asobola okuntulira bw'oba wanyweddeko ne bagamba nti tunywe mpaka babanga abasindisa asitamye otuula butuuzi banaye nga tunywa katunywe katulye kati napangisa buluumu nemuga kasooke ngende mpummulemu nga mpulira omutwe guzitoye nnyo nga sisobola nanga kale genda owummulemu situuse mu luumu seebase teyeefudde afulumye takomyewo ate jjukira omwenge gwezira guwummuza kasita owummula bw'oti ng'obulamu bukkakkana ng'ensi yonna ekkakkana bannange omuvubuka takomyewo tandise okunkwatirira twavuddeyo tuteeseza bintu byakucaka tugende tunywemu tukomyewo tetwekwananga nako tankwanangako simwegombanga nako omuvubuka tandise okunkwatirira ate omwenge tegusitudde fiiringi ebitooke byebigwa ate nange sikyuse yali yeewuunise nga munnange nkyuse ng'omuvubuka mulaga kkubo nti munnaye yitaawo naye mukama nsaasire naye bannaye nabagambye dda bino byennyunya byayita naye nnyumiza mmwe abawala abagenda mu kyalo ne mwefuula nti muli ba bbeeyi nnyo
ne mugenda mu kyakale muve ku kaalo k'ekyalo kyammwe mugende ewalala. Ndaga omuvubuka nga mulage ekkubo naye nga tusooka tusanyukamu akaakasooka ng'agaddayo. Kati nga mala akoma wano n'agamba naye naawe ogenda kwebaka nnyo nga nzuukusa nga nzirayo. Bwe naddayo nga ngamba naabako omwenge ogukkakkane nga naabako nga nziramu mbeera fresh nnyo nga nzirayo ntuula mu kibaala nga nnywa. Kati kye twakolanga bwe twanyanga eccupa bbiri ne ziggwamu nga tugenda twesanyusaako mu luumu. Buli muvubuka yapangisa luumu, twali abavubuka, twali abawala 3 n'abavubuka 3. Buli muvubuka yapangisa luumu. Nga buli ayagala w'oyagalira genda mu luumu yo, w'oyagalira. Bannange leka mbabuulire, obudde bwatukyako nga tunywa, ne loogi ze twali tugamba okusulamu tetwazisulamu ng'oggyeko zisanyukiramu kubanga obudde bwe bwakya. Yagamba naye kaakati mu butuufu bwe tuneebaka wano ewaka tuzzeeyo ssaawa mmeka? Jjajja nalese mugambye nkomawo mangu, njagala twavuddeyo ssaawa nga 8. N'aŋŋamba tuddeyo ewaka. Eyaŋŋambye mutasaba vuga mmotoka kiro okuba atamidde, ku makya yagivuga atagala nga n'okulaatalaba, naye n'agivuga n'agissaayo. Kambabuulire nze nakulabira kye bayita okucakala. Ebyo mwefuula mbusimanyi ono omukwano gange era ntute tucakale. Maama nnyabo tuuka eri gwe kasita omuwagwa ahedi y'okukkiriza okugenda naye. Kale at least ofundako nga mucakalidde awo mu katundu kammwe. Naye ne muvuga okuva eyo munda, jjukira ebbaasi we zitukomya ku kkubo zikwongerayo munda eyo. Okitegeera n'owoogamba nti kanzuuke ku muntu tolina w'omuddukako. Bane kaakati nno ne nkulabira omuvubuka by'agambye mbu yatuuka ng'ensi yonna emulaba ng'omupya. Kaakati naffe kyekyaliwo wali ng'ekyalo kyonna kitulaba ng'abapya naye nga nze neesibye ku ono Munnakampala munnange ate ayina emmotoka. Bannange abawala tugwa emmotoka. Ayina emmotoka nzigyeyo obwambalo bwonna. Naye nga tuddeyo ewaka jjajja nga mugamba munnange nno emmotoka yatuuse neefa nga tetulina bwe tudda. Bwentyo bwe naluyitako nga mbalabira ne sitaasisi weebale tuweereza naye bannange brother oyo muzze atunyumize life story ye yonna. Kubanga alayika okutuwa story ng'erimu paati oba nziyite mmeka, kubanga ndowooza yejja okusinza paati ku story ze twakawulira. Olaba lunaku lumu mu story ye lunaku olwo alunyumizza mu lunaku lulamba. Story ya lunaku lulamba kakati olwo life story ye tebenkane na myaka gye. Bale brother ajja atunyumize story ye ggweyo. Bannange ne Judith yonna wooli bakunoonya, brother akunoonya. Mr. Sozi weebale nnyo okutuwa akakisa kano eno banaye ne twenyumizaako eby'edda n'okubiyigirako.